Tulina Honorable Joel SSENYONYI olunaku olwaleero asiibye mu bitundu eby'olubowa eyo ng'era agenda okulaba omulimu gwa Simayanga Pet gwe yeefula nti nno agenda tambula nago era naweebwa omusimbi omuyitirivu ogwange ogugwo kubanga ffe abawa gavumenti ono omusolo era buli kimu ekikolebwa tulina kubanga ffe bakitaddemu engalo. Baganda bange abivuddeyo tebibadde birungi kubanga omukulu Honorable Joel SSENYONYI agaaniddwa ate okuyingira eddwaliro lino eryatwala emisimbi gwaffe omuyitirivu nenga twebuuza lwaki baba bagaana leader of opposition ogenda okulaba eddwaliro n'okulaba omulimu ogutambuzibwa bwe gubanga ddala mulimu mutuufu nga gye guli. Lwaki tuba tetugulaba? Baganda bange, mikwano gyange, ebintu ebimu tubiraba ng'ebyokusaaga, ebintu ebimu tubibuusa amaaso, ebintu ebimu tubitwala ng'ebitaliiyo, ebintu ebimu tubyetwala tubifuula kyesirikidde. Naye baganda bange, mikwano gyange, nnyongera obbajjukiza nti ebintu ebimu byetwala ng'ebitasoboka, byetwala ng'ebitaliiyo, bijja one time ofuuka eby'omugaso. Naye nga tukebaza nnyo mukama waffe leader of opposition omukulu Honorable Joel SSENYONYI webale kubanga omulimu gwa leader of opposition ogwasiza maanyi. Tusiimye nnyo, tuli basiimu nnyo era tukugamba tossa mukono. Abasajja balabise, ababbi balabise, tewali akugambako. Ekyo kyokola kiri mu mateeka ate era ky'olina okukola nga leader of opposition olina okulondoola. Bino batayagala bantu bamanye, bino batayagala bantu bategeere. Naye nga ffe twongera obbajjukiza kuno leader of opposition gwe tulina buli kyemukola nga kyemukola tujja kitegeera era ensi ejja kukimanya. Ffe kye tuyinza obbajjukiza nti ensi ejja kukimanya era tujja kukitegeera. Tubimanyi byonna bye mukola era tujja kugenda maaso nga tubitegeera. Leader of opposition twekwebaza nnyo mukama waffe. Alwanaganye n'obusajja mukama waffe ono Honorable Joel SSENYONYI. Si waakusaaga nno si muniino. Muyinza omuyita nti muniino bali be mwasookamu. Ono Mukambwe sooka omulabe ate embeera nga bw'abadde walitambuza olunaku olwaleero wali ku ddwaliro erubowa embeera agitambuliza ddala bulungi nnyo. Tweyanze But when we follow her, she runs away from us. So we are going to wait at the gate. But she doesn't give us feedback. So for us, we are going to go to the gate and we wait there. Boy. La camera es otra. Toma de cámara. Iban a usar. Tuli wano eno twali tuze ku mirimu gyaffe nga Parliament okulaba nga tukola Oversight n'okulambula projekiti za gavumenti ezitutte ensimbi z'abawi b'omusolo. Tuze wano ku ddwaliro wazimbibwa eddwaliro etwandiyise nga specialized hospital ebadde ligerera mu Uganda okukendeeza ku miwendo gy'abakungu abafiira mu mawanga g'ebweru nga banoonya obujjanjabi nga lino libadde ligenda beera na buli kimu. Naye nga mulaba deployment nga mulaba amagye ne poliisi biyiiriddwa okukakasa n'okugezaako okulemesa enteekateeka eno. Ekirungi ekiriwo nti naffe tetuli willing kugivinga up oba kukivaako kuba tukimanyi kyetukola kiri mu mateeka wadde nga ye DPC wa wano avuddeyo n'ayogera nti ye mwetegeka okumenya amateeka naye nga tetuyinzidde wano eno. Naye naffe tugambulaga nti kyetuliko tukimanyi kyamateeka naye tetugenda tiisibwa. Tuli wano n'omukulu waffe leader of opposition Honorable Joel SSENYONYI wamu n'ababaka abalala abazze okuba nga bamwegattako baminisita be n'ababaka obubaka batwala. So we are not ready to give up era abantu bakimanye nti tuli bagumu n'abali eyo nga mwagala kuba zino ssente za miwa musolo obutabaliko obuli mu bubiri ziri wano eno close to 2 years zitereko miwono naye nga tuli wano olutuwulidde endowooza ne batandika okusaawasaawako tulaga nti waliwo ebijja na maaso naye nga kuolaba teriyo yadde n'akawagi teriyo yadde n'ekapayipu teriyo yadde naki ekiyimiridde yadde omutayimba
okuyimiridde nga kulaga ssente z'omuliro omusolo waweziraze so twagala olwaleero tubeerewo wano eno ng'ente ya Museveni kuba eno yafuuka nte ya Museveni gyakamamu ye n'alya nga twaga ssente ziriwa basaba obuwumbi 2 n'obukadde 7 okulambula fetugaye no tujje emmotoka za paalamenti bazitumye tukozesa zaffe tujje tulabe wano eno wadde era bakyagezaako tutemesa ne tukugenda kuvaawo ensonale bwe baba baganye okugulawo nga mmwe ababaka paalamenti muzakoki no bwe bana bakiganye at last tujja vaawo era tugende ku paalamenti tukiteeke ku fula ya paaliyamenti tukirage ensi tukyanjulire ensi tulage minisita aveeyo atubuulire okuba tulina clearance okuva minisitule ya health twakkiriziddwa ate bano batugamba tuwandikire IGP tuwandikire baani ba RPC ebyo tetugenda kubikola kuba ffe tetuvunanyizibwa ku bya security ffe minisita eyatuwadde olukisa okujja wano yadde alina okulambula oba yadde alina okulambulira abantu abo nti nyina abantu b'ensindisa bagenda okujjaawo okuba nga bakola omulimu ogubakkirizibwa mu mateeka ogwa oversight so mubeere nga mubagoberera oba mubeere nga mubayambako mu ngeri emu oba endala so naye nga tetulina wandiikira bano kubasaba lukisa kujja kukola mirimu bwe banadda mu paalamenti ne babagamba ne baddamu ne babasaba ssente munaazibawa nga babaganye n'okuyingira kukulira ssente zonna tubadde tuzibawa nti twagala era tuziwakanyiza naye eno gavumenti yaba kifeesi mugimanyi bulungi erimu babbi beereere so ffe naye tuba tuganya bali ku ludda oluvuganya bakosa oluusi numbers ze balina mu paalamenti ne bagezaako okutuyikiriza ne bayisaawo ekiteeso kyabwe n'ekiba kikyamu naye nga ffe abali ku ludda oluvuganya tukimanyi eno projekiti babbiramu budizi so tubadde tuba tugiwakanya naye bakozesa numbers tebakozesa erinnya Kabuye Frank omubaka w'e Kasanda South Shadow Minister ensonga z'abavubuka mu n'abantu tuli live era nga abantu bonna baliko okulaba kigenda mu maaso ku ddwaliro ly'e Lubowa waliwo so nze shadow minister wa health atambuza ebyobulamu olwaleero tuzze nga tulaba nga ssente ziweerezebwa eno okuzimba eddwaliro lino nga mpitirivu nga twagala tulabe ebyakakolebwako era tulabe ze twabaweereza zikoze gye zirina okukola ekyennaku nti oluggi baluggadde n'okuyingira tetusobola naye kyannaku okulemesa omubaka era okulemesa paliamenti erina obuyinza nga businziira mu ssemateeka okukola omulimu gwayo era oyo yenna akiyimiridde mu ssaawa eno bw'ateegendereza tugenda kumukwata omusango ogw'okobstructinga lawful duty etali ya muntu omu naye enta ya paliamenti nti official leader of opposition yekwasaganya emirimu gya accountability okunyonyereza obubuguzi obw'ensimbi kakati okutulemesa okukola omulimu gwaffe wano kimenya amateeka naye kimenya ssemateeka so kyenyamiza kibi nnyo tuze tubalabako mu paalamenti nga muyisa ssente z'eddwaliro lino bwe banaakomawo temubongeresa abantu tujja bagoba bugobi okusookera ddala sinakugaana naye tulina bagoba bugobi ekisookera ddala namba 2 buli eyali mu lukwe okusikiriza ensi okuteeka ssente wano alina kukwatibwa tulina okuinvestigatinga motivu ye yali ki ne ssente ezakagenda wano singa tezirina kye zaakoze tulina ozibanja tukole ki tuzifune naye ate n'abalemesa emirimu gyaffe baba mu lukwe kubanga tulina essente ze tuyinza okutaasaako singa tukiyimiriza kati nga tumaze okuzuula nti teri kiri kukolebwa okiraba naye okuteteganya emirimu gyaffe egitunulidde okutaasa akasente kya bumenyi bw'amateeka era nabo baba balina okuba investigated motivu yaabwe ebadde ki mu lukwe luno ekintu kino kinene era tunamala okukizinga kijja kukwatiramu bangi nsaba otubulyeko ekiri mugenda maaso wano tuli ku ddwaliro ly'e Lubowa owuliriza bulungi mubaka Brown waliyo mashini eziwererako ddala ddala bali mu kusaawa waliyo nsiko njereere nze ntula ku health committee nakajja wano emirundi egiwerako naye nga ekikwewuunyisa
bwe tujja era nga batugaana wano kola kyokuyingira nga naye nga luvannyuma after some time ne babasaba IDs za parliament ne babasaba national IDs ne babeetolooza naye nga tuli ku health committee tuzekola mirimu gyatijja kati olwaleero tuzenerida opposition baganya abasirikale mubalaba be bayimiridde ku gate be bajjuddewo omusirikale yasigezezzaako okujja okwogerako naffe yaguddewo katuli katini nnyo katusobola nakugulawo kujja kukola kikwogera naffe embeera eno eyo yeeriwo last year mu December waliwo sente ezayisibwa nga kiraga nti bagenda kubeera nga bajjanga okukola nga supervision wano nze ku health committee sasayinga sente ezo era ekintu ekyo nakigana nagenda okulaba era nga baziyisizza esente neweebuuza kati olwaleero 2.7 billion zalagawo then waliwo n'esente endala ezize nga zifuma bwezigata ziri mu trillions tewaliwaawo munda fe bwe twayingira luli twasangayo kisiraabu nga kikadde nga bwonoddira just kisiraabu kogenda okuzimba oba nga kalina n'okiyiwa na buli kati amuveri shuwa kyekiri eyo munda lwaki batuganya okuyingira kati essaawa zonna ku gate tukyasobola ku accessinga gate bataddewo basirikale baabo bwe basimbyawo layo bwe twatuukidde wano nga poliisi eriiwo ne ndaabongera ku deployinga bwe twatuukidde wano nga poliisi teriiwo ne badeployinga abekajjansi ne bajja osi n'atandika okubakuba wano amasimu nga ndowooza ali mukwalaatinga abalala bakola eki bataddewo SFC bataddewo n'abapoliisi abalala naye ng'ekigenda mu maaso kikulagira ddala ddala they are not going to allow us to enter naye nga twagala kulaba nga fe tulina access ku mpaka kubanga tulina okuba nga tulaba ebirimu gwe muganda wange eyakatuuka ku Rujuliro TV kyekikyenyiza okutegeezaako akaseera kano nga tuli wano ku ddwaliro ly'e Lubowa era nga tuli live ababaka ba palamenti wamu ne leader of opposition bazze okulaba eddwaliro lino ery'e Lubowa ki ekiri mu kugenda mu maaso eddwaliro lino ery'e Lubowa olowooza lyazimbibwa oba teryazimbibwa naye kyenyinza okunnyonnyolako okuva lwe twatuusewo wano twatuusewo nga tewali poliisi n'amagye naye kati akaseera kano poliisi n'amagye byayiiriddwa dda era nga tetumanyi ki mu kugenda mu maaso akaseera kano n'olwekyo kitegedde leero nti kino kigenda mu maaso tikuzimba ddwaliro baatufeera bufezi ne batwala sente ne baziteeka mu birala twagala prime minister aveeyo minister wa finance ne wa health batugambe lwaki bafeera parliament ne batwala sente z'abannayuganda kuziteeka mu bintu ebitalabika asante Honorable Helen, we want to take a picture here at the members of parliament. We are waiting to access. abo be babaka ba palamenti abatuuse era bali mu kulengerako wamu nga bakuliddwamu leader of opposition. Somebody can understand here. Government assurance. Honorable Helen. Helen. Mosh. Please call the MPs. MPs were running balloons today. Tujamufena. Musa. Mwina kamera neno bendo. Maybe we also address a bit.
Kama wange wemizindalo. Okay, honorable. Buli kimuntu kiraba baganya okuyingira mu kaseera kano kiki kye muzaayo ku parliament. So twaze nga twagala okulondoola ssente y'omusolo kitukakatako nga ababaka naddala ab'oludda oluwabula gavumenti okujja okwasaganya ensonga zino. Tuli very organized, manya abantu bano beefula abagezi ennyo naye ate batusanze tuli steady. Ade babuuza nti kakati mwawandika mwafuna clearance naki, nawandika ebbaluwa sookera ddala yasooka nga ngiwandikira sipiika kubanga tumutegeezaako nga tukwasaganya emirimu gyaffe, nempandiikira ne minisita w'ebyobulamu kubanga ekifo kino minisitule y'ebyobulamu ekivunaanyizibwako mukyala Dr. Jane Luther Cheng, nemutegeezaako era nemusaba bw'aba asobodde abeerewoko tulambule naye oba tuwe omu ku bakungu be babeerewo nga tulambula ekifo kino. Ebbaluwa n'agiddamu nantegeeza nti tajjasobola kubeerawo kubanga balina cabinet meeting, naye n'atwagaliza okulambula okulungi ye nga minisita kubanga yavunaanyizibwa wano. Tutuuse wano batuwoleza nti ate kakati simanya OC tabimanyiiko, ate DPC ate RPC bonna bali awo bakubagana tibabitegeera nti ate IGP. Nimbabuuza kakati eno baraksi abakuumi omu baasose natugamba nti ya CEO alina okutuwa clearance. Nebabuuza CEO yani nti madaamu, of course madaamu Pineti, naye ffe tugamba nti ekifo kino minisitule y'ebyobulamu parliament, fenga parliament tuze tuwa sente nga tuziwa ministry of health yezimba wano nga twagala tutegeere ki ekigenda maaso kuba sente mpitirivu buli mwaka eziteekebwa wano. Minister of Finance ejja mu parliament n'agamba nti bakasaasaanya obuwumbi 113 naye si zezo zokka. Ebiwandiiko ebimu bitufuna biraga nti ziri 286, ebiwandiiko ebirala biraga nti eyo okusoba mu buwumbi 3 zakasaasaanyibwa wano. Mu December bajja mu parliament ne basaba supplementary ya buwumbi 2 mu milioni 2.7 billion bwezo bagenda zikozesa kulondoola mirimu giri wano. Netugamba iyi mirimu kyeyo gye balondoola katuje naffe twerabireko kiki ekigenda mu maaso. Tuze wano of course bwoyimirira oba tolina kyolengera eri mpozi nga batugamba nti eddwaliro balizimba wansi underground. Wayiseewo eddakiika mbala ne batandika okusaawasaawa kubanga bamanyi nti kakati omwo mujjudde ekisiko kyerere toli kigenda mu maaso kyekituleese era nogezaako tulemesa okuyingira kubanga bamanyi teri kiriyo. Sente y'omusolo ebbibwa mu byekiyaaye. Era twabadde twagala okukola report nga tuze mu parliament nti byetulambudde kino kitulabye nti emirimu gitambula bulungi, parliament twongere sente wano nti oba emirimu tegitambula bulungi tukendeeze oba tulekeraawo okubawa sente. Naye kaakati tiwali kitulabye kiri munda eyo era ne bwoyimirira eri waggulu tolina kyolengera kuba teri kiriyo. Wano batugambye nti whatever abakubanga ebifaananyi bannamawulire nga bakozesa zi drone kati nezi drone batugambye tezikkirizibwa. Bateekawo bijama drone erina weetasukka awo nga wolaba ebibaati ebyetambula bijama ne bigisindiikiriza okudda eno. Era mulaba ne ku gate bataddewo nti no photography no videography. Biki be bakweka? Pineti kikyakweka? Pineti ono kuba nze njagala mulowooza ng'omuntu omufere kuba kati bw'oba toli mufere sente z'abannayuganda ze bakuwa zikoze eki exactly. Pineti yali agenda kweyingiza mu nsonga za kaawa z'emmwanyi kofi. Abalimba emmwanyi ne bagamba kikafuuwe era twagala kubeebaza bannayuganda mwayimutse eddoboozi ne mugamba nedda emmwanyi ne muzimusooza. Pineti oyo y'omu tuwulira bamuwa enguudo z'okkola, tuwulira bakamuwa enguudo ziringa 7. Talina history yonna ekola nguudo, talina construction company naye tuwulira bamuwadde enguudo ez'okkola nga tebayise na mu procurement regulations. Pineti y'omu tuwulira kaakati ayagala kuyingira kyayi majaani ti oyo Pineti oyo baagala omuyingiza buli wamu. Ono Pineti yaani exact era alina bumanyiikirivu ki nti ye yajja okukola buli kimu ate nga n'ebyakola tebitegeerekeka. So katusubire nti nga tugamba parliament nti sente eziteekebwa wano kirina okukoma, sente zo waakiri tuzitwale emulago
tuziteeke ekiruddu abakyala babeera eyo nga bali wansi bazaalira wansi ku ttaka abasawo tebalina byakozesa naki sente tuziteeke eyo mu Naguru hospital n'awalala muzi health center fozi malwaliro regional referrals Kawempe n'awalala eyo gye tulina otuteeka ssente kubanga wano kyeyolese mu lwatu nti wano tewali kigenda mu maaso ono Pineti mubbi abba ssente y'omusolo so kyetwagala ogamba parliament nti olaba naffe ng'ababaka tebatukkiriza kuyingira wano kulondoola ki kigenda mu maaso ate nga parliament ffe tuyisa ssente eziteekebwa wano ekitegeeza teri kigenda mu maaso ssente zino babbanzibe era twagala ogamba parliament nti ssente zetubadde tusindika ku Lubwa hospital tukomaawo kasubire nti bannaffe naddala bannaffe aba NRM bajja wagira ekiteeso ekyo mpozi nga bo bagamba ssente y'omusolo tebakwatako mpozi nga bo bagamba nti zi health ssente ziri mu constituency zaabwe ziri bulungi kubanga ffe tugamba ssente zijja wano katwanzike ziteeke eyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu zi health center force mu zi regional referral katusuubire nti parliament ejja tuwagira ku nsonga eno kubanga olaba ffe ababawa ssente nga parliament temwagala tulondoole byakiyaaye katusuubire nti bannaffe kyembadde nnyonnyola nti tugenda twala ekiteeso mu parliament nga tuwa ripooti nti ekifo kino kyetuze tuteekamu ssente ebbanga lino lyonna buwumbi na buwumbi teri kiriyo era muwulire bwe twaze wano ne batandika okusaawa munda ekitegeeza wajjuddeyo kisiko olaba batugaana okuyingira ne beekwasa bino beekwasa kiri clearance tugirina okuva mu ministry ya health so kiba kitegeeza nti teri kiriyo munda eyo so twagala okusaba parliament ssente zetubadde tuteeka wano mu Lubwa hospital tulekeraawo ssente tuziteeke mu malwaliro amalala Mulago Naguru Kiruddu Kawempe n'awalala ne mu zi health center 4 ez'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo kubanga eyo waakiri at least eddwaliro gye liri abantu babaweereza naye teri bikola teri bitanda katwagala ssente ezo zigende ezikwasaganya ensonga zino bino ebya Lubwa hospital ebya Pineti byakiyaaye bya bufere kubanga singa waliyo ekiriyo bali tukiriza ne tugenda ne tuyingira ne tulaba naye kati SFC bamaje naki kikulaga nti balina kye bakweka we did come to carry out our oversight role as members of parliament and especially we in the opposition. Our cardinal role is to keep the government in check. When we appropriate money and bring it here, it's important for us to establish what exactly is going on inside here. But as you can see, even when we got all the clearances, we wrote to the Minister of Health. She had wished to join us. She said she's in cabinet, but she wished us a successful tour. That clearly has not happened. These people were saying we needed to get clearance from the OC, then the DPC, then RPC, then IGP. For what exactly? We don't understand why. This is not like a public rally or that kind of thing. We would be going inside there to establish what's going on. But clearly this shows you that there's nothing going on here. All the billions of shillings that are pumped into the Lubwa hospital, there's nothing. When we came, you had begun to hear them slashing. Clearly there's just a bush in there. There's no hospital. So we want to get back with a report to Parliament telling them that, look, the money that we send to the Lubwa hospital, the billions every year, let us stop. Because there's no work going on here at the Lubwa hospital. Nothing. Zero, zilch. Even when you stand, you can't see anything, except if they're saying there's an underground hospital, that kind of thing. But if there's anything happening, they would have let us go in there to ascertain and play our oversight role. But clearly, there is nothing going on here. And that's why they've denied us access. So I want to tell Parliament, let us stop sending any money to Lubwa hospital. Let's begin to send that money to Mulago hospital, to Naguru, to Kawempe, Kiruddu, and all these different health centers across the country, which don't have equipment, which don't have things as little as gloves, drugs. Health workers are paid poorly and so on. That's where the focus should be, because at least those ones, they are operating. It's just that they have challenges of, finance and access to whatever it is that they need. So that's the case we are going to make in Parliament, to say this money should be sent to those areas. And our hope is that our colleagues in the NRM will join us in making this demand. Except if for them they are saying that the health centers and hospitals in their constituencies are okay. Because for us we are saying, let's send the money there. This one here is a Chiwanyi. It is a fake project. There's nothing going on here. This Pineti, by the way,
we want to fully understand Pineti because she seems to have expertise in literally everything. Previously, she wanted to venture into coffee. Good enough, coffee farmers raised their voices and said no, and we want to appreciate Ugandans for saying no. We hear Pineti has been given several roads to construct. What experience does she have in that? And procurement regulations are not followed. We now hear that Pineti is beginning to penetrate tea, like she was trying to do with coffee. Our hope is that the tea farmers across this country will stand up and say no, because this woman is a fake investor. That's what, whether it be a woman or a man, this Pineti person, we don't understand. If it's a woman or a woman, whatever, but whoever Pineti is, he or she is a fake investor, non-existent, and this clearly shows. Okay. Yes, muganda wange eyekomidde ku Lugiryo TV akaseera kano yeyo embeera ebaddewo era nga kikyenyinza okutegeezaako oba era kyenyinza okutegeezaako nti poliisi n'amagye baayiriddwa era tewali mubaka wa palamenti akkiriziddwa kuyingira mundu omwo nga ekyo kyoli mu kulabako katono nnyo. Ekyo kyoli mu kulaba akaseera kano tewali mubaka wa palamenti akkiriziddwa kuyingira era poliisi nga bwe yayiriddwa ku yeeyo embeera ebadde ku ddwaliro e Lubowa era nga mukama waffe Honorable SSENYONYI agezezaako kyonna ekisoboka okulaga abasajja bano obubbi bwabwe n'obutemu bwabwe. Tumweyalira nnyo mukama waffe, weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kubalaga nti bakola tubimanyi era tugenda mu maaso n'okubategeeza nti bo nga bo tebakyalina kiddako wabula ffe nga bannayuganda abayana enkyukakyuka, abaagala Uganda eyo beeyanjawulo, abayana okulaba nga tufuna eggwanga eddungi, yeffe abalina esembayo ku ggwanga lyaffe. Tulina essuubi n'okukkiriza nti tujja kufuna eggwanga eddungi lye tuneeyagaliramu nga bannayuganda, okutwaliza wamu era n'okutambulizaamu emirimu gy'eggwanga. Ffe tuli basiimu abamativu.